muterevu oli ku 98.7 era ng'oli mu programu yonna enganzi muwanguzi tawanika. Tukyagenda maaso mikwano n'omuwanguzi waffe olunaku olwaleero mukyala Clare Mutyaba gwe tuli naye era nga tukkiriza nti ekisa kya Katonda kyatwala Prosper Junior School Day and Boarding bebatuusa ku programu yaffe eno muwanguzi tawanika nga basangibwa awo Nabweru okuliraana ekisaawe ku kisaawe awo wennyini tujja okuba nga tubasanga maaso awo ojja kweyongera maaso okuba nga tubategeera bulungi. Mu kaseera kano batukomyawo omuwanguzi waffe njagala kujjukiza nti ennaku z'omwezi nga 19 lwe lunaku lwaffe luno lwe tugenda okugendamu olw'abaana abasomi okubira ddala ku senior 1 mpaka ku university. Essaawa zijja kubeera nnya zennyini era mukwano twateeseganyiza ffenna nti ku mulundi guno gwokka abaana awakiri amasimu bagalekeyo ewaka. Tekyabadde kiteeso kyawana emutundwe naye kyabadde ku bawanguzi ababadde bajja abaana nga batubuulira nti babadde bajja mu kifo kino n'amasimu mu kifo ky'okuwulira ebigambo ne babeera ku masimu. So ne tukiraba so gwe yakipiikinze bw'omulaba ng'omwana tasobola controllinga ogimuggyako n'omugamba kanjikuumire genda wakiri olw'olumu lukaluka munnange bujja mukola bulungi. So zeeze ennaku ate ennaku z'omwezi nga 2 lugenda kubeera lunaku lw'abasingozi basingozi abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi era tujja kuba lunaku lwa Sande okuggulawo kugenda kubeera nga tuggulawo emiryango gino ku ssaawa 7 zennyini bajja kuba nga bayingira. Tujja kgendako mu makanisa gaffe ate tukomewo tusabe olw'ekisa kya Katonda. Katugende maaso n'omuwanguzi waffe mukyala Clare Mutyaba. So nkomyawo nga batulagiridde omusawo omulala saidi eri wabula nabo ne bakebera ne bakola ekisoboka kyonna kuba bo bamanyi buli kiki ekikwatagana ku bwongo. Zonna tests nenziyitamu. Sajja n'agamba omwana mulamu oba tayagala kusoma nzo okuba tayagala bwagazikola ki kugenda kusoma kati ng'ekyo kinnuma nga nkaba n'okaba kubanga nayagalanga nnyo okusoma nze nga essanyu lyange kuba n'abantu kati omuntu nga bwayogera tayagala kusoma mbutufu nga kimpisa bubi. So mami wange ngaawo yamboleza nedda singa era omwana tayagala kusoma oba wamulaba dda naye ono ayagala. Oyo naye ne tufuna ripooti ye kweganga bo bagamba tebalina kye bakolaki ate emizimu bagiraba olowooza anti abasawo tebakiririza mizimu wakiri bagala investigation yonna katugikole. Of course ate nga kirungi. Yes, so it is good to be sure. Of course. Yeah, so nayo netuvaayo wabula kati awo ng'omanyi omwana omuto bino byonna ntandise obiyitamu bwe biti butuufu netandika okwenyiwa nga sikitegeera nga siringa baana balala kiza abaana bagenda ng'okudde waggulu nga baana bakwetoolodde biswaza abaana bakwetoolodde banange abadde ki kati nga biswaza tunula abantu bakutunuulidde ogudde odugadde totegedde kibaddewo naawe naye nga kati ebiseera ebimu nga nyinza okuba ninga agenze ewalala nga nerabo bandi ku lusozi mpulira ensansa mpulira obugoma nga gyembanze byempulira byendaba mu kirooto oba mu time eyo nga ngudde kuba singa mami yambuzanga oba olulira ki oba wooli oba togamba kiki what do you feel when you're gone. So nze nga ndaba ebyo olusi mpulira bugoma biki nsansa nimanya nti kirabika byali ddogo kuba wano mukula okubikkulirwa. So neyongera kati nyingira ekibiina ekyokuna wabula mbadde mukyakuna nyingira ekibiina ekyokutaano. Ekibiina ekyokutaano olwo simanyi kyali kibaddewo naye mami ne banzizaayo ate ewa dadi mbeere ne dadi nensikana gye baava n'olutalo olw'amaanyi. Ono mama mulala nengende wa mama omulala mama ono omulala naye nemusinkana ne bagamba ono mami koze okay nemutunuulira nga mukyala mulungi era ye muntu omu gwenzijukira mu bamama bange yasinga ndooza okumpisa obulungi bingi byembuuse empisa engeri gye bampisangamu ebimu mbibuuse naye nga
tekiba kirungi nnyo experience teba nnungi naye mama wange ono omupya bwe musinkana teyalina buzibu mama mulungi wabula mama ono alina okuba nga alina endowooza empya ng'agamba ti omwana kirabika ki kyejo tumutwale mu boarding school nebakutwalayo n'ekintu kyo okyakirina kyegaana so neba registering essomero erimu kati ono mama omupya nga ye abeera saidi za Bombo Luweero kati ne bantwalawo ne banzija mu kibuga ne bantwala mpaka Luweero tuli nenyingira Light of the World balinga baliyita essomero eryo P5 first term tipwentuukayo ng'ate embeera eri ndala nnyo kati jjukira mbeera mwana wa kibuga kati bantutte eri mu kyalo kati ng'ebintu bizibu ate saabimanyire eby'ekisulo abantu bakola byabwe buli omu atambula akola kino akola kirino kati netulalinga abanange oba ate eno nzizeewa nentandika okusoma nengamba eniwendoza kino kirungi nga baŋŋamba nti essomero lino ojja kusoma bulungi ojja kuyita ojja genda okutuuka P7 ofune kamubuna kuba nayagalanga nnyo ofuna first grade ng'ekyo kyoba onankonvinsinga ŋŋamba nti njafuna obuna mu P7 so nenzikiriza nensoma wabula era mba nakatandika olwadde ne buddamu ku mulundi guno kati wajjanga bukyusa kati ng'ebyo byokuwulira simanya empewo biki kati bikyajja kati nekiba nga kyekweka oluusi nga ne bwe nabeeranga ewaka obusungu kati nga kasitonyiza kasitafuna ekintu kyonna kyonna ekintabula nga kikizuukusa ndowooza naye nkiwa nti omulaba aba yeebuzaabuza kuba alaba batandise omunoonyerezaako ennyo ati kati abasawo nga bagamba maybe alina trauma ebyo bye baali boogerako mbu ebirowoozo ebyo alabika embeera omwana gyazayitamu emuwadde ebirowoozo ebibi nga bye bireeta kino infact kyova olaba omunyiiza bijja olwo omulaba yeekweka kati olwo ntandika obutakwatibwako nnyo anti muneeta omunyiiza nagwe kati kusomera akaggo tebali kukoonako emiggo naye ate era bankubanga by the way naye nalinga salinga muntu wa ddalu nakulanga ngondera nnyo amateeka kati engeri gye nakulira mu families ez'enjawulo nga bantu si bazadde bange nga si mama wange rather nga nina okumusanyusa kati nga nina okukola ekisoboka kyonna neme kubeera mu bitabo byebibi bad books like obuntu okukuba kati nga oba otya obulamu oba okutya toyagala munyiiza toyagala kati nga bwentyo bwendi fuba okulaba nti mbeera bulungi so ne kusomero nalinga mwana mulungi nebanga mba tokola kino sikikola I do my best to do right so olunaku olumu kati olwo nyingidde P5 eyo taamu nsomawo ndi bulungi naye era obulwadde butandikiriza lwajjanga kati nga gutandikanga musujja nentandika nga okulwala omusujja nga mampulira omusujja ate nga era bwonkwatako mbanjo kya nnyo ekirungi nti boarding school eyo yayinanga nurse ne ka clinic nga mwe bantwala kati nga buli kintu kyonna kyonna ekibaba bantwala eyo ne banteekako amacupa biki nenterera nenzirayo wabula mutamu emu ng'oba nalwalamu emirundi emeka infact olunaku olumu kati waliwo ate omusomesa nga bwe nakugambye nga bwe twatandise nga tugamba nti ebiseera ebisinga nti giba myoyo egimu nga girwanagana n'omuntu ono kati omusomesa mu P5 okuva kiri kye nakugambye kati omusomesa mu P5 ng'atandika ate okumbeera obubi musomesa kati omwami ono nga naye nga yampita akuyita bwoba oli mu klaasi ojje akuwa ebyokulya and all that wabula olunaku lumu it's a very funny story bwe nalwala nembeera mu clinic ate ngenda okuvaayo nga njagala nnyo soma nzire mu kibiina naŋŋamba nga twalina test neŋŋamba nze nina ogikola yali mathematician yali mathematics teacher netutuukayo ndowooza nga yakoze passmark yali ya 50 nafunanga 40 kati nga agamba nti buli ataawezezza maaka eri miggo naye emiggo maaka gyobadde obuzaayo gyemiggo gyokola gyofuna oba wafunya 2 tolina weza 5 egyo miggo 3 so
walina 10 gyo naye ate omwami oyo yakikola mu busungu kubanga nali ndi mwetegefu omuloopa nga ndaba ebintu byakola sibitegeera nankuba kati nga akabina kajjudde ki empiso kakuba namugamba ticha nina empiso kirira naye nga alina obusungu bwe ndowooza yanaye yankuba kunfiira akawo wenyini sadda mutegeera nagenda okuzuukukanga n'abazadde we bali nga embeera mbi essomero nali nnodivaamu balina okunzizaayo ewa eka mu kibuga boarding school egaanyi so oluvannyuma ennyo awo nzizeeyo first term P5 sagimalako bulungi nnyo olw'eyo incident eyaliwo nendwala nenzirayo lwewake wono maama ebbombo wabula nemugamba nti mbadde nsaba ebibuuzo mbikoleki mbikole era nze nali waka bwe byatuuka okukola ebibuuzo nenzirayo nembicuula nenvaayo simanyi nabiki bye nafuna mu report simanyi naye kyemanyi nti ne banzizaayo Buganda Road olwere boarding school biganyi bagamba ono embeera ya boarding tajja gisobola nenkomawo kati nga ndi ne maama ono nawo nempita mu mbeera yemu kulwala mutwe wabula kakati mu kiseera ekyo nzijukira about that time mama wange yali andeeseko eyo 2.5 ndowooza mama wange nandeetako emutundwe ng'olwo mukazi wate atandika okuyiiya ebintu bya mukama nandeeta kati bwe yandeeta nga saagala bintu byakusaba bintu byakunsuza ku semiti P5 naye ebintu byakusaba kwebaka ku kyaki kunoonya mukama kubanga kati kintu kimu kyeyangambanga munnange ndowooza olaba kati naawe weefeeko genda akooyerera kunte wala ku lusozi mu mpewo kati nempulira banaye bulamu bwange nze bonga buzibu naye nga neegomba abaana abalala olwo yatudde obulokole obanga ojja buzimu kusaba ate bulokole nze ndi mwana nga mpulira ndi mwana kati mama yabaasaba era bwe najjanga nga ye mukazi wattu yakologa okwegayirira nze nga nkona siripu kubanga ebintu by'okufuyisa empewo nasijja bisobola naye awo nawona experience eyo ntandika okwekyawa ntandika obikoyera ddala so nyingira mu kibiina eky'omukaaga mami atandise kati ayagalira ddala mukama akugamba munaye saba munange weeweeyo noonya mukama nze nga sibyagala nga mukama mwagala naye nga bino ebya munoonye nga bimpulira bizibu teyakusiibisaako anti byonna ebyo tolya nga embeera ngabyabulokola naye nga nayagalanga nnyo mukama nakula njagala nnyo mukama just bye baŋŋamba mbwerwaneko siibakolaki mukazi wattu ng'agamba kale kankusiibire munaye kankusiibire so physics ŋŋenda ate ewa maama omulala kati awo mu ky'omukaaga kyekyo kyansumbuwa nnyo ne kibanga ekyebase kati awo nembeera fine in fact physics yange teyazibuwala oba kubeerako mu mpewo ndowooza actually ndoza mukama yali atandise okubaako kyakola naye nga simanyi kuba yo physics sijjukiramu kusumbukana bino P5 lwagenda nga ku Prayer Mountain olwobami akutwala kati kubanga bambi kyenebaliza mukama mama wange kyeyafubanga okukola kunzirusaawa eri Kristo wabula kirungi era eri abazadde omwana mukulize mu Katonda kirungi nnyo kinyambye nnyo so P7 giyingira olwo candidate class bulijjo gye nnindirira nga nekyali bulijjo tekiddumangako kyannumako olwo candidate class P7 first term nali very fine nenkola bulungi katolo nga tubitandisa n'okwerabirwa kind of wabula second term ekittuka buto bubi ate jjuke no candidate class olina okusoma naye nga obulwadde nga bunnuma kati mbutufu nentandika okugamba naye ndowooza ngenda kukola ki ngenda kufa kati omugezi ebintu bya Katonda kabitwale serious
kati bwe nafunanga kakadde konna akagenda ku church nga bambi mpayo obulamu bwange bwonna Mukama nyamba mponye mbikooye. P7 kyali kisa kya Mukama. Nzijukira ku paper. My favorite subject lwali Luzungu. Kati ngolodo mba ndwesonga nenzijukira mu paper ya social studies ndowooza. Mba ndi omwo kati ate cramps zaduma nezinuma nga nzogamba omubiri gwange guyita mu buki mu bulumi. Cramps nezinuma nnyo ne mpanika omukono ate ebijetaka kati gwe naye kiki kubanga kati nga baali babagambye omanyi wabaawo abaana balina special case bagamba omwana oyo mumuwookinge bwebityo. Nenze nga ndi mukusaba mpita Yesu jangu obere nange omwoyo omutukuvu nkuuma Mukama nyamba nga nsabira muli byowulirako nga basomesaako nga byayingira mu bwongo. Kati nengenda nga lubuto olwo cramps zannuma bannange kyenzijukira mu bibuuzo bya Piero cramp zalumaze. Ibibuuzo ne biggwa nentuyingira vacation nembeera musanyufu P7 ewedde Mukama mulungi. Wabeerange wakati kijja kiba kitonotono ddala wabula kye nazuulamu ebyo kati olwaleero kyemmanyi kyenzudde nti ebintu bino bijja byeraga naye oba tomanyi Mukama oluusi tomanya. Era kyeva olaba nti nebaza nnyo Mukama nti ebintu bino yagenda abimbikulira. Kati of course manyi kingi okusinga luli bwe nali manyi naye nga mu ebyo mwagira omwoyo nalina kwegamba mwoyo wandwadde ate wuuyo simanyi lwaki naye buli wobeera oba omusomesa oba ani ayagala kukwana bwe bityo. Kati nga naye tomanyi kigenda mu maaso. Kati wabula mu P7 kyembadde neerabiddeko before cramps nga tezinnantandika. Maama ono omupya gwe nali mbeera naye simanyi kyabaawo naye paadi zange zaalinga zibula. Nanze buli paadi embulako engikozesa nebula. Twalina omanyi ennyumba z'omu kibuga ziba za flashing toilet ezo. Kati ng'obw'omala oba okunaaba nga bw'omanyi n'ogikwata n'ogiteeka w'ogitadde oyambale ojja ogikole ki ogijjewo ogisuule mu dustbin kubanga mutoyi tegendamu ng'osanga tekola ki teriiwo. So kyabawo ebbanga ddene nze ne ngamba balabika banyambako gyo ozisuulayo wabula okuyita mu kuyigirizibwa wano ne mmanya nti nakyo tekyali kirungi. So ntandika olw'okufuna cramps nambi. So ntuuka mu vacation nga ekyomutwe weekiri kati ate nagattibwako n'ekyokulumwa mu ndira. Ebiseera ebyo mami yalinga of course abeera mu mukono naye olunaku olumu cramps zannuma nezinnuma nenkuba enduulu mu nnyumba nga ndi muzekka nengenda ku kakolbox akamu akaaliwo nemukubira essimu mukazi wattu oba yalinnya booda okuva emukono oba kiki ye yasulanga ku bunkenke. Simanyi naye kyemmanyi nti yatuuka nanzitusa netukwata taxi anzitusa olwowa Emengo hospital nantusa kati nga bagamba naye n'omwana omuto myaka nemeka 12 bagamba kati ate n'omwana omu kiki ekimulumya enseke nga luzimbye luti lujula kwabika nga mpulira obulumi mbagamba wano wanuma. Neba kuba empisa awo ne kakanya obulumi Mukama nanyamba nentereera tebalusala tebansala. Kati ekyo nakyo ekipya kitandika olw'okugatta obulamu bwange abozze obuliriza oba watandise. Senior 1 etuuka omwaka ogw'okuyingira secondary naye ng'olwo obulwadde buzze buddamu. Kati taata nangamba omanyi bw'ogira otoola okutola kwange tekwali nnyo nti fees kubanga daddi wange yali alinawoko ku ssente naye ng'obulwadde nga sikyasobola kugenda ku ssomero. So nentuula senior 1 abalala nga basoma nze nga ndi waka. Kati mu kiseera ekyo engeri gye nali neetamiddwa ne kuba buli luyimba lwansi lwoyinza olowoozaako kyemmanyi nti secular music namuyigiraawo
nga ndaba firimu kugamba nga ndaba kikira kyemba nsigaliza ebitabo mbikoye kuba nayo binsumbuwa busumbwe bagamba bwe ntuuka kusomera ebintu bikola ki bitabuka nga nange nkiraba kati awo wenyingirira nnyo mu secular world gaba bato abamu we bawulize saa zino ba youth olwaleero nze naze kwogera na youth muvubuka ntandika nga ntimba n'abayimbi bange bensinga okwagala bayimba n'okwatta oluyimba kwega anti ndi waka so abantu batandika okubuuza kiki lwaki togenda ku ssomero ngaebyo ebibuuzo sibyagala nga binzijako waya tombuuza kola ebibyo nange nkola ebyange so nga nali simanyi nti olwo Mukama ayongera okumpita okwongera okumutegeera musacula music no moment eyo abantu we bambuuzanga nga mpulira bubi njukira wali nali nga ngezaako kyerabiro kiteeka emabega wange kwe kuyingira secular music anzijeko ebirowoozo ennyimba zinamu bwokusanyuka nga bigenda saakuba kirabu naye nabeerangawo ewaka wange awo ewaka waffe nga byembeeramu ne dadi wange bambiro gwe nali mbeera naye baafuba nnyo era neebaza Mukama bambi baafubanga nnyo bo mu magezi gaabwe bo okunerabiza kiri nti siri ku ssomero so nga bafuba kyonna kye basobola nga bo mbeere musanyufu kati nga bwe mbatuma njagala firimu nga bandeetera firimu so ogwo omwaka ne guggwako omwaka ogwokubiri ne gutandika nagwo saasoma obulwadde bufuuse obulwadde kati olwo bantambuza nga tololwala kyawamu mutwe ng'omutwe kasi totandika manye ebyokusoma kuzirika wabula nzijukira mu bange eyo mamange naddamu nandeeta emutundwe kati kuno bwe yandeeta mu mwaka ogwo ogwokubiri olwo ne ŋŋamba ebintu biri siriyasi ate ogenda okula nkula kati awo wentandikira ebyobulokole ebyaddala nageraba bannange really obulamu bwange bwetyo bugenda okubeera kati nzijukira mami bwandeeta batandika okusomesa basomesa birooto kibyoloota kati nze nalootanga ebirooto nga bizibu nnyo nga nyinza okuloota ng'omuntu akuba omutwe agutemamu tabyebyo byenyinza okuloota oluusi n'oloota omulalu ng'olaba omulalu abalalu bakugoba kakamba waneno ngenda okutuuka wano babisomesa negamba ebyo nze bulijjo byendoota nze nange simanyi lwaki mbiroota ate wenakulira nze balinga ewaka bamukazaako nga bagamba ono nakalootera kati ekyandiko nga bwendoota ekintu nga kibaawo kati nali kannabbi akato kanjogere bwentyo nanyinza okuloota infact waloosenga ng'omu yeyabadde ne ssenga wange ku mikolo bwe natuuka ofumbiro naye senga oyo yafuna akabenje akabi naye bwe yayita nakafuna nenfuna ekirooto nga ndaba agudde mu kabenje nga naye sirabaye nga ntene bwe ndaba dadi wange bwe ndabaye naye nga kamumazeewo nenzuukuka kati mami agenza njigiriza okusaba nensaba mbisaza mu linnya lya Yesu wabula tewayitawo ndooza na nnaku ziizo nekatuukawo kabenje ne kabaawo kati naye nga nali njogedde kati ne batandika okunkazaako ekyo ebirooto bye tetubyagala olwete ebirooto ebibi ate ne bibaawo kati bwe ntuuka emutundu batuyigiriza kubikuloota ntandika okuyiga ne ŋŋamba osanga ebintu bino biri siriyasi nina okuyiga okuzuukukamu okugolokoka mu mwoyo ntandika okusaba ntandika okutegeera Mukama ebyaddala so awo bwentandika bwe najja ku church ku luno olwo ntandisa okukyesabira ŋŋamba mami omanyi njagala genda ku church nga nze nkyesabira nenzija wano nga basomesa ebintu biri siriyasi era nze wane mutundu emanyiwo walinga nga ssomero lyamukkiriza era nga buli muntu yandiyiseewo kiyigiriza okusaba in fact zino programs ezabeerangawo abavubuka abaana bino nga kati program egenda okubaawo ey'aba students nga nzija nami agamba jangu otuule owulirize kati mu kuwuliriza kuno nga ntandika okuyiga nga bayogera bagamba muvubuka weekuume bw'oba onaayagala obulamu okubeera obulungi nga njiga binyingira eŋŋamba oke batandise n'okusomesa bino byonna ntandika okuyiga okubikkulirwa ŋŋamba omuntu alina okusaba kati ne bayigiriza no gy'ova
bagamba ewamwe gyova teri bufumbo teri bikite okusoma kati ate waffe nga mulimu abasoma naye nze nga bwe neekebera mu butuufu sirabayo future siraba nga gyenva ebintu si birungi ngamba mukama nina okwerwanako ne mukama nansaasira nentandika omutekinga serious kati ekintu ekimu kyayasooka okuŋŋaana yaŋŋaana ennyimba ezensi ate nga zibadde nga zinyumira nnyo nemugamba era lumu nali nva wano mu kumunoonya nemugamba mukama akati ennyimba zange ezensi zikukoze eki kubanga zize zinkolera ebyokusiiba nga ndokyabisiiba ebintu ebyokusiiba ebyo ng'oluusi manyi obitabika nambikkulira lumu nayogera nange naŋŋamba nti ennyimba z'ensi zino tomanyi muntu ayimbira mwoyo ki music kyenayiga nti mwoyo kyova olaba nti oluyimba olumu oyinza odduwulira n'owulira ng'ovudde nawo oli walala so mwoyo ki gw'owuliriza bw'oba owuliriza music kati nze nawulirizanga ab'ebweru bonna ba Michael Jackson ba Justin Bieber ngabo be bantu bange wabula olunaku olumu omwoyo mutukuvu nambikola naŋŋamba gw'omanyi omwoyo ogumuliko gw'owuliriza kati ate jjukira nze kyanyingiza mukama nali nkimanyi ngenda kufa ekyo kyonge ekyo kiri signed nga nkimanyi nga tegwoba mulwadde waliwo ki ekirala kyoba osigaliza olowooza okulowooza nakuyita nandwadde kati oba okimanyi kubanga ekyandowoozesa bwe kityo olunaku olumu omutwe gwannuma ogwo nakeera ku makya nga sirina kyenkoze nali ne mami olwo ngenza okuwumulirayo mu vacation ey'emyaka 2 mba neebase nenzukka bwe nazukka ku makya bwe ntyo kwalinga okuzuukuka ng'omutwe gunnuma nemugamba mami omutwe gunnuma n'agamba era kati ye nga yakimanyira nalina buli mpeke nalina amadagala mangi mira egotamayini nga simwagala neebasa nnyo mira panado nga tezisiziwulira ng'ogwange teguwulira panado olina kumpa eddagala ly'amaanyi ng'eryo lye linyamba wabula omutwe gwannuma nnyo nenyimuka nga mpulira mu butuufu obulamu bugenda neneebaka nemugamba mami ndabika kyekiseera biganye gwannuma nnyo wabula ku mulundi guno kaŋŋambe nti nafa kyenzijukira bo bamami bagamba natandika okunyogoga ebigere binyogoga sikyarespondinga nze gye nali nalaba nga ndi ku highway nga ndaba ndi ku highway nga nzituka nga nina kitangala kyendaba ewala kati nga kyenjagala okutuukako nenzituka nyonyonyonyonyo wabula nentandika okuwulira omuntu emabega eno nga mpita I command you in the name of Jesus Christ, come back. Kati ngata nampita saagala kudda yani nampita naye nga nziruka ntuuke ku kitangala kiri empewo ey'amaanyi eddoboozi eryali limpita I command you in Jesus' name to come back lyeryanziza emabega nempewo nejja ng'enziza emabega nenkomawo nempulira nga ndaba ngenda okutunula mami ali wansi akaaba jjajja oba nga yazze ddi bapasita waliwo pasita omu yalinga neiba waffe kati ng'obwedda yakola ki yasaba omusajja nga atuyenye nagenda okuzuuka ng'omusajja ajjudde omanyi omuntu kwe bayidde amazzi kubanga bambi nga bammanyi kumpi nfuuse mwana wa buli omu buli omu abeera concern katukomeko kati nnyo mu ddakiika zaffe zino eziddako Kinda mu munana katonnyeza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo